Shifah nakawombe owa program Byewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Ateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nje bakoza ddwiro munono muliro mpo bugalole kontinenti guka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gutuluma fe omwana agenze olwo lwepito olwezo lwanoga omwali ne kayayana Shifah nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watonninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watonninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanaabye mata ataalumwa ku nvunza kazibe ensekere tumusembereza obuwere ozunga onotumera abagole oba tijja okola ngeriyo omulekwa kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejja lumu mu bulamu kati weerage oba obalumya abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere nga n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watonninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watonninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole manya ngambye ki ngambye ateeke yajjeyo mukwano tusobola okusulayo kati mundese wano nzeka ye mama wange bwatyo mbadde nkagamba ku speech day yakolanga atya Eva yatuukanga leeti ne bamugamba omwana azannya omuzannyo wano ffenna n'atukaabya mama we yali wato mulabeko babimunyumiza biwedde kati ne bino bajja bimunyumiza naye nze olunaku olwaleero bwe mba bigambo byakwogera biri ku maama wange era banaabimunyumiza ng'enkola bwebadde oba alibiraba ku TV amaze n'atuuka leero nga yasanga nga mpangudde certificate n'awaadi ne bamugamba kati nze nsanga nanyiize bw'ati era bwe yatuukanga naye kati ansanze ntandika naye luli yasanga nga bampadde ssente nnyingi banfuuye ne bimuyitako nga bampadde nicknames nga tamanyi gye ziva so leero atuuse bwe ntuuka olumu mmwogerako bimbula bantu bangi be agambye nyina yimirira n'omwana ng'ayogera naye mama nakawombe naye nga kanyongere okwaniriza abagenyi baffe abalungi sigenda balwako nnyo kubanga leero nze ebyange byakwebaza maama wange ne ttiimu yonna gye nkoze nayo buli omu buli paati buli service provider buli kimu emikolo mingi omuntu n'obanga ne ssente oziyina ne bigaana neffe ebyaffe ebisinga bibadde bya low budget
Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate, mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-27-26-73. Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Abamu basitudde nkaaba, abamu nga ne byekyusa, ba service provider beefuula, nkirabye emirundi mingi. Bwe mugamba nti muneyo omukolo gwa charity bwagutuukako nga ate gususse charity nga naye osanga ogwo gwoba si bwe gwali. Nga beekyusa, tubisanze emirundi mingi. But eyo si gye njagala ogenda. Njagala kwebaza maama wange. Ndowooza mba n'omukwano mungi nnyo nze eri abantu bangi. Ndowooza abantu ne balowooza nti kati gwawa maama we guyishirira. Naye nga tandaba nako mukazi wattu oyo tuba ku masimu nakweyisiŋŋanya ng'oyingidde nnyingira nzija kulaba awo navuddewo dda nti bagaadi mami bali mu bulamu bwange n'abeera understanding. Mami wange azadde abantu bangi nnyo mu industry bangi. Nja kwebaza maama wange, nze ndabye bamaama b'abantu abali jealousy. Like oba ngambe nti family yange omanyi kye bayita nti omuntu asobola okweteerayo, someone who can take a bullet for you. Omuntu akweteekawo ne bamukuba essasi ku lulo. Kati ojja laba oyo junior muto wange ayina ebibye. Kwegamba that team hope agusa mission ya God mwegatte. Gwe gwirono ayagala mmotoka eno gwe parking eyiyo gwe, like we are like that. Manyi nnyo gamba abantu era nze mbagamba mu media nti ensi etuleetera okuhetinga. Mu bwavu bwaffe ne mu bunaku bwaffe ninza okuba omutima neeyisanga omugagga. Olumu n'abantu ne bansaba ne sibawa ne balowooza mbammye. Tutetenkanya, twerwanako tuveeyo. Osobola kigamba omuntu nti ebimu byengabira abantu sibirina, nange mba mbyagala, oba n'omuntu waabyagala. Ye omuntu tosobola kinnyonnyola nsi. Twegattagatta ffe nga family, just abantu kyenjagala batuyigireko nti tuyina togetherness. I'll never compete with my brother, I never compete with my sister. Family ezisinga ekyo zikirema. Oli agala bere mu family nga yasinga. Ffe waffe tetuyina asinga. Tukeera nti kizibu kiri ku junior, twegasse tutya. Nti kati like ewaffe bakwagala nti twagala hope. Ne batandika n'okwogera ku God. Like hope ebimu ku bizibu bye kati ebimulumya obutwe nti waliyo God. Nabo ne bakyetikka ne bakaringa omusaalaba gwo ne betikka cross eyo. Olumu tetubikola nti mu bantu weegaggaasa oba bakulabe. Nze nzize nkyogera nti nze tetuli bulungi naye tuyina okukkiriza n'obukkufu mu mutima n'eddiini. Nebaza mamange bwe yankuza ebirungi bye mmanyi nze nganze nti nyanguyiddwa. Mami eno gye najja mu nsi nyina ono omukyala yakajja Uganda ka Nairobi eno luutu yakubiri nga ngamba mukadde nene mwefuulirako bizi. Mukadde njagala mulaba oba maama wonzi gye mufumbire alina omukwano mungi. So kati bamaama ng'abo Mukama abampadde mu buli nsi. Mu buli nsi, bwe nkugamba buli nsi gy'omanyi buli nsi. Naye si kizimbye lunaku lumu. Nayingira industry ya entertainment nga ndi mwana muto. Ensi neeyogera nti oyo maama we naasanyuka nti omwana ayingidde ebya serebu agenda kulwala, agenda mufaako. Maama wange yali first driver wange, ye yali first manager wange. Mami yazunga mu bivulu. Leero nkeera ne mugamba kati ndi muyimbi. Enkya ne kintikka kati ndi muzannyi wa firimu. Enkya ne kintikka kati ndi fashion designer. Byonna naawero kaminga. N'amanya nti ojja kwezuula. But mama wange twazunganga naye ku ma TV ateekayo akayimba tandesse abeddewo. Like mami bwe mba nti mwana kwonooneka nandibadde nkikola nganze, but you played your part.
So manyo gamba abantu nti ebintu ebimu gwe bwoba toweeswalira swalira abakwagala ti gwe bwoba olina ekintu kyogenda okukola omuntu gamba kati omukazi oyo nakalema Sanyu mulese ntya anti Sanyu nalyo liri omanyi Madiina agambye wamanya otya erinnya lyo. So tuswalira abantu nti kino kale nze nkikole kinnyumire naye kati omukazi oyo mba mumenya omutima because mba mmulanga ki. She has done it all. Mu bunaku bwaffe tetuli bagagga tetuli bulungi but we have togetherness. Sometimes njagala abantu mu nsi ne mbagamba I love you, I forget to tell my mom nti I love her mu nsi eno because yamanya nti oba yazaala mwana wansi nsobola disappointinga mami nenzije ewa Millicen naye sigama ndi free nyine ebibye byendese sibikoze ate mama wange ta complainingangako. Mama wange ekisinze okuhatinga nga watudde n'ombuza kye ekisinze okunnumya olw'obulamu bwe nalonda obwa kamera ate nga abantu bakinkola nti omuntu bw'akeera n'amanya nti Shifah mugumu akwata weakness yo. So nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate bafotographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 obo basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meetings zozokola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nnyumba yo. Byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex. And my weakness is my mom. Olina sokateekako comment nga manyi bw'anaakuvuma tekijja kuluma n'akivuma maama wo kati ate ne maama waali Urban ajja kulaba social media TikTok kwali buli wamu kwali of course ayina okubaayo bagamba zaala ekibi akikola ki ajja kubeerayo alabe muwala we byakola. So kati omuntu bw'akwata obulumi okwagala okunnumya naye mami waŋŋamba ekigambo kye bagamba nti okubuulirirwa tekukoma. Ekiro ekyo twali tugenda mu kasiki ka gadi enkeera. You were at home. Nali nkabidde wiiki nnamba. Ekiro ekyo olina bye wandeetera mbireetere bagadi enkeera nga kasiki kakwanjula. Oli yateekako komenti ngewe mula maama wange. I was hurt. Nengamba kati yali innocent lwaki. Mama wange gwe nali nsuubira nti yalumwa nnyo manyi kye yaŋŋamba. Nti buli wolabanga omuntu akulumya manye ayina ebbwa munda kati lyabise oba waliko ku live eyo. Mami ebigambo yabyogera tuli ku live. N'agamba gwe batwalenga nti balina ebibwa byabwe bivundidde munda kati bibabiseeko. Okuva wa kiŋŋamba buli bwe ndaba nkoze ekiŋŋamba ekibwa ky'oyo kyabise kuba mami bwe yaŋŋamba. Kati mbalaba nti bw'olaba omuntu mune natandika obbalabamu ebibwa naye ndaba nga byabise biwunya n'okuwunya kuba mami yaŋŋamba amabwa gaabwe gabika. Ekiro ekyo ng'enkya kati kye ŋŋamba abazadde mami bwe tuba tumuyina oba oyina omuzaddewo totuuka wootuuka n'ogamba nakula sibuulirirwa. Simanyi oba yakiŋŋamba nnimba but kiina we kyampummuliza. Era ngambagamba nti tebikyandya nze ngenda kukolera nsi kubanga yandiŋŋaanya okukolera ensi yandibadde muzadde wange. She's not complaining. Osanga ekyo yayina ensonga lwaki abantu balowooza erinnya Hope mbu nalyetuuma mbu simanya bw'oba serebu weeyongerako erinnya. They have a reason lwaki nze Shifah ndi musiraamu ate banyongerako erya Hope. Ayina ensonga ze but salyetuuma Hope suubi tusuubira. They named me Hope. Bayina ensonga zaabwe. So kati buli abayagala okumpuliza obubi nze mmanyi mutima gwange n'abantu bange mba nkimanyi nti gw'oli sad ekibwa kyo nga kibadde kitanidde munda ne kyabika.
kati nekyabikira ku maama wange kati nali nnumwa nnyo nga ngamba yawulira atya she's innocent buno obulamu nabwerondera finance supportinga lwaki baba bamuvuma ebigambo binene nze byesiisa nko mukamwa ate byesiriisa mukamwa kange so bwe yampa solution that night I talked to you twayogera mpaka sawa 8 za kiro I think you had to go back enkeera ne tusinkane wabagadi mu kasiki you had delivered some stuff kiina we kyanteeka mpaka ne leero nti gwe wakyogera jokingly so kati okubuulirirwa tekuliiko myaka ate tekukoma ntambudde nakyo okuva ku olwo buli omu buli gyendaba gwe nantadeko effort ebibwa byabise so it meant something nkwagala nnyo sinnakusanyusa sikolera nko mamange surprise nkoledde ensi n'ensi I've never surprised my mom simukolerangako surprise simu celebrating angako birthday ye but omuntu ajja nagamba Shifah nange keke zogaba nzaagala naye nga gwe nawe mama oto mu surprising ngako ngate show wakera nojiya nojiteeka mu bantu nojiguza TV ezenjawulo nakagitambuza ku TV station ya kusatu naye simu surprising angako it doesn't mean I don't love you or I take you for granted tunulya nengamba nsobola kuwachi nga byonna ndaba sinnabisobola nkyeyiya so speech yange eri ku maama wange nkwagala nnyo mbimanyi bingi abantu bye bankoledde ne bye bandabyemu siri wa kitalo sinze mulungi asingayo siri wa kabinze ndi mukazi na mumpi naye yes I am naye siri wa kabinti abantu mbatekinge nti bali balina okumpa nze present owakabi balina okunsupportinga nyambeko gadi si yekka n'abalala bangi betuyambye bangi nnyo stories zaabwe sinze wakabi but kaŋŋambe nti Katonda amfavorinze anjagadde I'm not special si yenze ow'ekisa asingayo abantu balina ekisa abantu balungi sinze naye nange simanyi ebimwe so sibalangira nenga Katonda yamanyi gyatutwala sikera nko kuwandiika script ya God ne Millicen mbulamu bwange sigenda kupromisinga kyonna nti tumaze embaga tuzzaako kino kubanga saawandiika script yaabwe ngamba sinkana era Katonda yamanyi gyatutwala siina kyengenda promisinga twali tugambye okuddamu okusinkana ng'omukolo guwedde naye ngenda basaba tuwummulemu 26 balo n'abalwa Sande ng'omwezi guggwako ogwa May gwe tuyinza okuddamu gwe nniza okusobola okuddamu okubasinkanako sigenda kusobola basinkanako Sande ezi zonna eziddako reason bingi nnyo bye nayimiriza olw'omukolo guno nga neeraliikirira ku lwange kye ne promisinga mu mutima mbadde sirina gwe nswalira nti simanya nswalira gundi oba social media ejja kunkuba but mutima gwange bwe mbadde ntunulira God ne Millicen kye mbadde nsaba Katonda wange si kabampaane si ki Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-27-26-73 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. But for me so mbadde nsaba 26 mba mu Lukebedde nga lwa Sunday nga May tuluweeyo tuddemu tusinkaneko ewaka wa God zino naka ezisigadde tujja beerako ku masimu naye nange nsooke ngende neeterezeeko ng'omuntu nsooke nkoleko mbeeko byentambuza. Yes, mwebale nnyo. Mami byesinatuukiriza tusabe webale butamanja nnyo muko tompadde pressure eyo naye wafuna eno ku social media buuyo oyo edduwa ankubira n'essimu n'asaba n'edduwa n'abalala bangi nnyo ku social media basenga ab'ewaka
basenga bano tampadde pressure because she knows kubanga ffe we twagala nnyo kati ono mulamu wange naye like mukyala wa Junior naye we are like tuli ba Luganda tubyerabira n'ebyo tutuukanga we are one person. So bwe mundaba n'omukwano nkulidde mu mukwano abantu abamu balowooza omukwano is money but nkulidde mu love eyo nti don't hurt one another, give back, sonyiwa weesonyiwe ebyo byokka tewali katiba siberanko planned kid. I'm a planning kid. I'm not a planned kid. Tebamplaningira but we are planning nga sikikola nzekka nyambibwako abalala. So ne baganda bange kabe Sharifa ayambaza oyo omwana, she's my sister. Nze ndabyeko for the first time ntuddeko wano ne nindaba n'abaana baveeyo nga bambadde nga sigenze eyo. I'm a perfectionist. Nti omuntu buli kintu nkibeerako ne ningiriza kati earring ogitaddeko bwoti ntudde wanne ngamba kaneesonyiwa abaana ne bavaayo nga banyumye. Bane Sharifa mwana muto wange era lumu nali nnyumyako ne ngamba nti Mukama akublessinga. Sharifa yansanga nga business entuuse nga nnyina branches nga nzikooye zonna ne nzikendeeza but nga n'eryo lye lisigadde nga bogamba kangezese. So nayimirira n'abaawo n'abikola ye muntu goyogera naye so be bantu bempulya nga njagala obbeebaza kuba tosanga ye ababyonoona eyo kuba n'okwambala kikulu nandibadde disorganized but tatuulangako. Mulaba nze nti omukolo nze gwe gubadde guwuuba but behind me waliyo amalala, waliyo emmundu emmenye endala ze mutalaba nga bagamba nze mba ngamba God and Millicen must shine, bo baba ku kimu Shifah must shine. Ng'ate abantu abo mulimu ab'eŋŋanda n'emikwano. Nenga mama wange weebale nnyo nkwagala but okimanyi nkwagala ate oli mukwano gwange. You don't know? I don't tell you. I tell you. I love you so much and you're my friend. But ekya friend okimanyi you're my friend. Ne bwe nzija ne nkulimba ekintu leero mu bbanga ttono oba onninze nti nja kukulimbulula. By that time mbasa kugamba mazima naye twetooloolamu katono nga nkugamba ate ndi mwango otegeera ontegeera nabasuubiza ki washalia kati ezo mode of advertising nkozi nabagamba ku mukolo muleete sente z'omukolo mbalage haji tugenda batwambadde engoye nga zifaanagana obadde amunoonya haji bwe tufaanaganye engoye ne bannage nange naye nga haji naye nga yesi byebyo naye batake mami tawulira kikyatawulira naye nga kijja kuggwa byonna tubikwase Katonda like tusaba for the best right like it's better Nairobi so no bisigadde tubikwase Katonda senga tutuleke sinze omwogezi w'olunaku omukolo si gwange nja kuwa ku gwange twogere mpaka nca ogenda kwetala insha Allah naye nga tubaagala nnyo yes so obudde bwonna katusooke ejja gaadi nkozi nabaga tumale ejja gaadi najyo giwedde tulabe gwe tuddako ndyoke nzireko. Kale byonna tubikwase Katonda tweyanziza abagenyi baffe abalungi tweyanziza awamu tutuuse nga bye tukola nkimanyi temubitegeera ennyimba ze tuzina ezimu zaffe tuzina amazina gali awo mugambo babano omukolo ki omukolo twasazeewo gukola awawe God and Millicent we not bwe bityo tutuuse ne tuba famire ne twetegeera ebiseera ebisinga abantu bano baba boogera nno nze ekisinga okundeeta amaziga taba God and Millicent but ntunuulira the unit kati nga bw'olaba this unit mu tenti eno mbu Shifah era kwegamba science nange neebaka simutegeera mbu era yakeera n'atwala surprise ebe muli ne keeke kati mbu ne tugatta ekyalo kiramba beyita bammami basenga kyekisinga okunkaabya ate nsaba musigale mutyo obuntuntu obutono bubaamu buli woobeera abantu okunyiga kubaawo tewali olaba nogozaaliddwa naye mufuna obutakkaanya ate be mwesanze musigale bwe mutyo mwegatte mutambuze obulamu
bijja kunyuma. Thank you so much. Mukama abakuume, good night. Naye nga tuli bawanguzi ne wano Mukama atuyisizaawo. So nyongera bajjukiza lwaki sibawaate ba photographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Yakobins Motel Obusabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 3802 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meeting zo kola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex